okuloota ngozze ku ssomero. Ekyoto kino buli muntu yenna ndowooza yali akifunyeeko. Okuloota ngozze ku ssomero kirina meaning ez'enjawulo. Abamu balowooza it's about all setbacks. Kudda mabega ne kirina meaning ez'enjawulo depending ku ngeri ekirooto ekyo kiba kifaananyemu. Olwa tugenda batunula ekirooto ekyo in details, twongera okuba nga tukinnyonnyoka. Olw'ossa odda mu primary, odda ku high school, odda mu university, subjects z'obadde osoma mu ssomero, ebyo byonna bikulu nnyo okuba nga tubitegeera mu kirooto kino. Emikwano eno bagiyita Chosen Generation nga nze Brother Steven nga kweno channel tuba tuddamu ebirooto ate n'okuyiga ku topics endala eziri major. Bw'oloota ng'ozze mu primary school, ndowooza ne kindergarten twalire wamu, ozzeemu kale akasomero ka nursery ak'abaana bato, ozze wansi oba mu primary. Now ekyoto kino ekya primary most of the time kitambulirako nnyo omusingi oba foundation, ng'omanyi nti no zezimu ku classes ezisooka ng'ogenze ku ssomero okuba ng'osoma. So ekyoto kino kitambulirako ki? Kitambulirako nnyo spiritual setbacks, ng'ozze mabega mu nsi ey'omwoyo. Abamu oloota ekyoto kino mu butuufu ng'obadde tokyasaba oba obadde onafuye mu nsi ey'omwoyo n'oloota ekyoto kino Mukama Katonda bakulaga yoddayo wansi eri mu bikadde ate bye wavaamu. Now kiki olina okuba ng'okola mu kaseera ng'ako? Of course you have to do collections, no elevating mu nsi ey'omwoyo, n'oyaka. Osobola okuloota ng'ozzeeyo mu kano akasomero naye nga kiraga busibe, nga mu butuufu oloota nnyo ekirooto kino ng'oddayo mu kasomero ng'oyambadde ne ka uniform ko kali ke wayambalanga, oba muwala ng'otaddeko n'akasipi. Ng'oddayo mu kasomero ke wasomerangako edda, kiraga setbacks, kudda mabega, not only spiritually but osobola okuba nga mukwano gwange waliwo ogenda ofuna financial setbacks mu bintu bino eby'essente, ng'waliwo okudda mabega. Bamu oluusi ofunye omukisa ogw'amaanyi n'oloota ekirooto nga kino. Ebiseera ebisinga waba wagenda kubeerawo okufiirizibwa, kati tolina kulinda kutuuka kulaba ng'ekyo kikutuuseeko. Bw'ofuna warning ng'eno olina kugolokokerawo oyingire mu kusaba n'okusiiba okuba ng'olivasinga attack y'omubi gy'azze okuba ng'akola eri obulamu bwo. Most of the times era kitambulirako obwavu obujja bulondoola nga butuufu buli kaseera oloota ekirooto kino kyokola ne mu bulamu bwo nga butuufu ebintu tebikola ki, tebigenda mu maaso, weebuze lwaki. Kyo Mukama Katonda kyakulaga. So kuloota ng'olaba nti ogenze mu high school oba ozzeeyo mu mabega, kyetegeeza nti ng'oloota ekirooto ng'olaba ozzeeyo mu secondary, abamu mu kiraasi gye wakomamu, abamu nga kiraasi zino eza wansi oluusi wakoma mu senior 4, abamu ng'olaba oli mu senior 1 oli mu kusoma. Kati most of the times kino kyolina okubeera very careful and olina okubeera attentive n'olaba ki ekyabadde kituukawo mu kiraasi, omusomesa kiki abadde akola. Kintu kikulu nnyo mu birooto bino kyolina okuba ng'otegeera, olina okutegeera details. Ekirooto tekitegeeza kintu kimu buli kaseera. Oba oloosa odda ku ssomero kuba kudda mabega, olina okuba ng'otegeera details z'ekirooto ekyo. Obadde okola ki mu ssomero, obadde okola bigezo, obadde osoma subject ki, kintu kikulu nnyo. Oba nga badde osoma like geography oba mathematics oba English, byawukana. Katugambe ekyo wabadde osoma English, ffenna tukimanyi nti English is a language, lulimi nga bulaba Oluganda. Most of the times Mukama Katonda bayogera ku communication y'ogwe ng'omwana wa Katonda nti engeri gy'ogeramu eyinza okuba nga si nnungi, weetaaga okuba nga karakita yo, kale kino kiba kyogera ku karakita, embala y'ogwe ng'omuntu etaaga okuba nga ekolebwako ku nsonga yo communicating. Abantu bangi nnyo bafiirwa opportunities Mukama zaalese mu bulamu bwabwe butamanya ngeri gye balina kumanagingamu kamwa kaabwe. So mu mbeera efaanako bwetyo Mukama asobola okuwa ekirooto ng'olaba okola paper English ng'ogigudde bulungi nnyo, oba ng'ogenda kugikola Mukama bagamba be very careful mu ngeri gy'ocommunicatingamu ng'omwana wa Katonda. Mathematics is more of calculations, engeri gy'obalamu ebintu. Nzikiriza nti buli muntu yenna olina engeri gy'obalamu ebintu byo, so obanga ebibalo byo tebigatta bulungi so kuloota ng'olaba ogwa mathematics ng'ogwa math. Eno mu nsi ey'omwoyo olabika tulina engeri gye tubalamu ebintu eno mu Katonda mulimu math. Bw'oleeta ky'oleese mu maaso ga Katonda n'ekiwaayo, Mukama Katonda alina engeri gy'abalamu n'akuddiza ekisukundiddwa eky'omuyiika. So bw'oba olaba ng'ogwa math, kebeera engeri gy'obalamu ebintu byo mukwano gwange, wandibanga weetaaga okuba nga oddamu okola strategies empya. Geography
nabagambye it's more of location. Most of the opportunities ziri attached to locations. Opportunities eziri mu America si ziri mu Uganda, si ziri mu Buwarabu. Opportunities zawukana okusinziira ku locations mwoli. Opportunities eziri mu Kampala si ziri mu byalo eri wansi. Nedda opportunities ezimu Mukama Katonda balina okubaako wakujja beeko wakuteeka nga opportunity eyo weesobola okubanga weeri nga eri ewala teziriyo. Sigambye nti bane musenguke wala kugamba nti opportunities ezimu ziri mu bifo ebimu nti unless ng'oli mu location eyo opportunity oba tusobola gifuna. Mukama yeebazibwe nnyo. So kisinziira mu kirooto bwe kiba kifaananye. Bw'otanga okukoza ebigezo n'olaba ng'obiyise bulungi nnyo, Mukama Katonda bakulaga nti you're performing better. Oluusi Mukama Katonda bakulaga waliwo exams eziba zigenda okujja, waliwo okugezesebwa, kankuyite okugezesebwa kuba kigambo ekituufu, waliwo okugezesebwa okugenda okujja, naye ng'ogezesebwa okwo ogenda kubanga okuyitamu. So bw'olaba ng'obigudde, you have to be very very careful. Otunulemu emabega ki kye wakoze. Abamu oyinza okuba nga wayombye wakoze ekirooto ekyoto ng'ogudde ebigezo. Oluusi waliwo embeera eyazze n'ogigolokokeramu mu ngeri ya mubiri, notareactinga ng'omwana wa Katonda balina okureactinga. Sokola ekyo ng'ogudde biki ebigezo. So bw'ogwa ebigezo kiba kirungi n'oreflectinga n'olaba ki ekyabaddewo emabega, n'ostudying embeera n'ogitegeera bulungi nnyo, n'omanya ekituufu ekyokukola kuba kwenenya ne weenenya. Bw'oba ng'oli mu university ngitegeera bulungi nnyo ya graduatinga. Omuntu yenna ali mu university ndowooza ye gundi esembayo aba agenda ku mulimu. So bw'oba ng'oli mu university kirooto kyabadde kitya, obadde graduatinga, obadde oli mu kubanga oli mu classes, ki ekyabadde kituukawo, lecturer, details z'ekirooto kintu kikulu nnyo, omusomesa kyabadde akola kintu kikulu nnyo. Naye nga obadde nga oli mu class ng'osoma nga buli kimu kyonna kigenda bulungi nga tewali buzibu bwonna mu class, ekyo kiba kiraga mukwano gwange nti oyina lessons z'olina okuba ng'oteekinga oba okutwala ebintu by'omwoyo okubeera serious. Mukama Katonda ng'akulaga nti sawa yonna olina obuwanguzi bw'ogenda okuba ng'otuukako, olina obuwanguzi bw'ogenda okuba ng'okola ki otuukako. Enjogera ku classes kitegeeza nti oli alina okuddayo ku ssomero, though ekirooto kino kisobola okubeera nga kiri so direct naddala nga career yo ya profession nga weetaaga okuba ng'oddayo kubanga osoma. Ki ekyatuusewo mu kirooto? Watuuse leeti, abamu olota ng'otuuse leeti mu lectures, oba otuuse leeti mu class. Ebisinga Mukama Katonda agamba nti toli serious na bintu bya mwoyo. Oli muntu atuuka leeti mu bintu eby'omwoyo, oluusi leeti mu kusaba, oluusi leeti mu Bible study, oluusi leeti mu kanisa, oluusi ebintu bya Mukama kwegamba tofaayo, oluusi obeera so busy mu bintu byotalina kubeeramu. So olina okuba nga oddayo wansi structure nga obudde bwo bulungi osobole okuba nga ebintu bya Mukama bitwala so serious. Naddala abamu abalota ng'olaba ng'ozannyira mu kiraasi, lumu Mukama yampako ekirooto nga ntudde mu kiraasi nga ntaddemu headset ng'omusomesa asomesa. Ekyo kikulaga mukwano gwange nti nali nzikatidde mu bintu by'omwoyo. Ebiseera bye nali nga mpuliriza enjiri ate nga ndi ku ssimu, so ntegeera Mukama Katonda kyagamba. So bw'otanga oli mu kiraasi ng'olaba ozannya, olaba toli serious, ebisinga Mukama Katonda agamba pay attention ku bintu eby'omwoyo, beera so serious. Oba oli kuwuliriza njiri, wuliriza enjiri. Yes, abamu tuwuliriza enjiri nga tuli ku mirimu, but concentration yonna gy'osobola ogiwa gy'oba ogiwa. Bw'olota nga oli mu kiraasi ng'omusomesa akukuba, kisinziira omusomesa akukubira ki, obadde okoze eki mu kiraasi. Bwe kibanga ekintu ekyo mukwano gwange kikontana ne Katonda, oba tewakitegedde bulungi, oba tokitegedde kirooto, oddayo ne weebuuza ki kye wakoze throughout the day before nga tulina kufuna kirooto kino. Oluusi wayinza okuba nga waliwo kye wakoze, oluusi wayombye n'omuntu, teweeyisizanga omwana wa Katonda balina okweyisa nga Mukama Katonda akulaga nti sawa yonna oyinza okufuna obuzibu olw'ensonga oba wagudde ezigi. So kyobadde okola mu kiraasi oba omusomesa kyabadde akola kintu kikulu nnyo. Omusomesa abadde akusomesa kyabadde agamba kintu kikulu nnyo. Mujja kusoma mu kitabo ky'Engero essula 4 nnyolwa 7 paka ku nnyolwa 10 tongera kukunoonya amagezi. So si buli kaseera tiwolota ntuze ku ssomero nti obeera odda mabega olwo Mukama Katonda oluusi aba akuwa instructions. So omusomesa kyakubira kintu kikulu nnyo 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 okuba ng'otunulamu, oluusi Mukama Katonda aba alina kyali mu kubanga akuwoningamu. So kirooto kino ekyokudda mu kiraasi oba ekyokudda ku ssomero olina okuba nga olaba nti otakinga details zonna bulungi. Waliwo abalota nti ng'okola history paper. History ndowooza simanyi oba najoogeddeko. History biba bintu ebyayita. Sobola ng'okola history
oba oli musoma subject ya history, ebiseera ebisinga kisinza ku kyoto bwe kiba kifaananye, Mukama ayinza okulaga nti waliwo ebintu ebyedda ebyokubanga bya-affecting obulamu bwo, oba waliwo ekintu ekyedda ekyalemedde mu bulamu bwo, oba kyolina okuba nga odiringa nakyo okijjewo osobola okuba nga owangula. So kisinzira ekyoto kyonna bwe kiba kifaananye, kiba kirungi nobanga nga ostudinga details zonna bulungi ez'ekirooto, kubanga mwe mubeera amakulu. Ekikulu si kuloota nti nazzeeyo ku ssomero nalose nyambadde uniform, ekikulu kutegeera details z'ekirooto ekyo mwe mubeera amakulu g'ekyo ekirooto. So ekirooto kino ekyokuba nga olotodda ku ssomero kitambulyako emikwano nga nabagambye setbacks, kitambulyako obusibe kye tuyita bondage, financial setbacks nasyo, spiritual setbacks ng'ozze emabega mu nsi ey'omwoyo, failure ate major breakthrough nga mu butuufu ogenda kuwangula nolotangwa ozze kasomero, ozze mu primary yambadde ka uniform odda ku ssomero, manya mukwano gwange nti waliwo failure, waliwo okulemererwa, omwoyo gw'okulemererwa ogukulumbye ogwagala okubanga gukuzza emabega. Osooka otangula baba members be wasomanga nabo, kati ekirooto kino kisinziira nnyo ebemba wasomanga nabo, old friend. Ebiseera ebisinga old friend ono ayinza okukiikirira emize oba ayinza okukiikirira embeera enkadde gy'obanga ozzeemu. Oluusi olina ebintu byeweenenya nati kati ngwa mutuufu ozze emabega. Olumu kiyinza okusinziira mu nkolagana ki gye walina n'omuntu oyo, ate ne mu kirooto baba bafaananye. Oyinza omulaba nga old friend mu kirooto naye nga aliko obuzibuzibu, oluusi aliko endwadde, oluusi aliko obulemu, ate bw'ate ayina nga old friend. So kisinziira enkolagana gye walina n'omuntu oyo, naye nga most of the times nakyo kibeera kyakudda mabega, most of the times spiritually. Oluusi ng'okyalina emikwano emibi egy'ensi gy'okyahaginga nagyo, nga Mukama Katonda akulabula tiwa walokoka. Bayibuli egamba do not be deceived but company corrupts good morals. Emikwano emibi gitta empisa ennungi. So kitegeeza ng'omulokole olina okubeera very careful n'abantu ki bo associatinga nabo. So njagala nkubuuza ekibuuzo, ekirooto kino wakiroota otya? Ojja kuba ng'oteera mu comment section engeri gye walootamu ggwe ekirooto kino. Personally nja kuba nga nziramu ebirooto ebinaaba biteekeddwa ku video eno, okwongera okuba nga tunyonyoka ekirooto kino kubanga kiri very very common, kyekimu ku birooto abantu basinga okuloota. So bw'oloota ng'oli mu primary nja kubaddiza mangu nnyo, bw'oloota ng'oli mu primary, high school oba university, kisinziira primary so esinga attached on foundation kubeerako obuzibu ku musingi. Omusingi kitegeeza wansi obeera nga spiritual oba olina okuddayo wansi otereeze. Foundation y'obulokozi kwenenya, kwetukuza ku Yesu, kudda ku Yesu, kwenyweza ku Yesu Mukama waffe ye musingi, lwe lwazi kwe tuzimba. High school ebiseera bisinga era beekikirira ensi ey'omwoyo bweba etunula. So kakisinzira ekyoto bwe kiba kifaananye. Ekyoto kino nakyo osooka okukyota nga kya buwanguzi, nagambye nga olaba ebintu byonna bitambula bulungi ebiseera bisinga, naddala ng'oli mu kirasi eza waggulu oluusi z'otatuukamu like university, oluusi abamu tematuuka university naye kati kuno olwota oli mu university osoma, ebiseera bisinga kuba kusitulibwa mu nsi ey'omwoyo. Nabagambye n'okutunula tikya kyakola kintu kikulu nnyo, tikyabadde asomesa adde afaanana atya. Waliwo eyaloota nga tikyafaananya omuzimu, kola omanya. So ebisinga oba olina okubuuza Katonda waawe ogenda. Ekkanisa mw'osabira oba olina okubuuza Mukama n'oddamu n'omubuuza. Temugenda mu kkanisa zetabuuziza Mukama, kiba kikulu n'obuuza Katonda. Ekkanisa gy'olina okuba nga ogendamu, oba ogenze mu kitundu kyonna ng'ogenda kutandika okuba nga osabira mu kitundu ekyo, buuza Mukama kkanisa eno gigendemu. Mukama ajja kubikuli oba onaabanga onaagirabamu omukisa, olw'ensonga nti nnaku zino ebintu si byangu, emikono nammwe mubiraba. Makanisa mangi anayagali ku kigambo kya Katonda, ekituufu go nago matono ddala. So ate Mukama Katonda ayagala be nga akulungamye mu kifo ekituufu, kubanga omutukuvu ogwo mulimu akolera ddala bulungi nnyo ddala. Yes, nabagambye no subject gy'osoma kintu kikulu nnyo. Bw'obanga obadde oli mu kirasi nga subject ogitegedde, kintu kikulu nnyo. Whether oyise subject obadde ogikola bulungi, obadde ogigwa, whether obadde bigezo nga byemutulabya subject eyo, whether obiyise, whether obigudde, kiba kirungi n'obanga oddamu n'oreflectinga. Bw'obanga obigudde n'oweekeberamu okusinziira ku ngeri gye nannyonnyodde buli subject, n'olaba engeri gy'operformingamu, n'olaba engeri gy'olina okuba nga improvingamu, ssaako n'okwenenya mu maaso ga Katonda. Bw'obanga obadde waliwo simanyi oba peeni nagyogeddeko, so okubanga obadde oli mu kirooto kino ng'obanga oli mu kirasi nga peeni tewandiika, peeni bweba tewandiika Mukama Katonda bakulaga nti waliwo
oluusi ekirabo kyotakozesa toli kukozesa kirabo kyo bulungi, anti sometimes kiyinza okuba nga kitegeeza okuba nga amaanyi gaweddemu mu nsi ey'omwoyo, spiritually you are becoming weak. So bino byonna oba olina kuba nga osituka busitusi oyambala amaanyi, olaba nga waliwo obunafu bwonna bwobadde olina kubanga omukwano gwange osituka. Nabagambye obanga oli mu kirasi sinziro obadde okola ki, nakyo kintu kikulu nnyo. Tusereeti ki ekibaddewo, kyebisinga gabeera amakulu g'ekirooto ekyo. Mikwano muzikirize nkome wano. Abaloota buli kaseera ngodda ku ssomero, buli kaseera ngodda ku ssomero, ddala kana akusomero ke wasomerako aka primary, manya mukwano gwange that is bondage, oba obeera busibe bwennyini, oba olina okuyimirira n'obanga osaba olwana olutalo kubanga mukwano gwange ovaayo. Obanga olina ekintu kyonna kyokola kitali kya Katonda, olina kwenenya bwenenya nodda mu kkubo lya Katonda. Obanga oli mpya subscribing okone kade, bw'ona kikola ekyo ojja kuba nga ofuna notification buli video gye tuteekayo, osobole okuba nga otuuka mu budde. Ayikono mulaikinga obubaka buno musharinge, mubeere bulungi, mweraba. Naye nga munoonya amagezi n'okutegeera nga bwekyawandiikibwa mu ngero nnya ssula ya 9 paka ku 10 mugende musomewo, ojja kuba nga mutegeerera ddala. Okudda ku ssomero si buli kaseera kibeera kya busibe, nedda. Bibuli tugamba okunoonya amagezi na buli kintu kyaffe kyonna. Ssomero ly'emu ku bifo mwe tusanga amagezi ag'ekika ekya waggulu. Yes, katukomaawo for today. Mwebale kubeerangako ku Chosen Generation, mwebale kubanga mwekuumirako buli kaseera. Mbeere bulungi, mweraba. We are the chosen ones, shining like the morning sun, walking in His holy light, guided through the endless night. Faithful hearts and hopeful eyes, heaven's calling, we will rise. Blessed and strong, we won't bend, in His love we'll ascend. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart. We are born in the glow of His embrace. Every trial we shall face, in His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. The chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. Together we face the storm, heart to heart we are born. In the glow of His embrace, every trial we shall face. In His name we stand as one. Every race beneath the sun, bound by love will never break. In His truth we awake. We are the chosen generation, the beacon of His creation. With hands raised high, we touch the sky. In His grace we find salvation. We are the chosen generation.